galana kyekirabo Katonda kyawafa abantu okwagalana ffenna kwe kutugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe. Oli ku Star FM shana musanvu katonyeze 5 kyenda mukaaga katonyeze 9 emunyenye yeggwanga. Program code YAMAKA Mulongo Babirye Sara gemanya gange. Wasuzotya mukwano gwanga awuliriza programu yaffe code YAMAKA. Osibyotya mukwano gwange obulamu buli butya kasubire nti nno oli bulungi. Ali obulungi semikono mu maaso gamba alhamdulillah. Omukama Katonda yebale okukuuma ng'oyina essanyu. Omukama Katonda yebale okukuuma ng'oli mulamu. Omukama Katonda yebale okukuuma ng'oyina emirembe emirungi. Saba Mukama Katonda ayongere essanyu lyo libeerewo n'enkya neruli lubeerera. Abafunye emirimu, abafunye akasente kembadde temusuubira, ababadde basuubiziddwa ne muweebwa, abafunye obufumbo, abafunye ennyumba, abafunye kyonna omutima gwo kye gubadde guyaayaanira. Nsaba Mukama Katonda kikuume lubeerera. Nawe watannaba kufuna toggwamu maanyi nabagamba bwe bukya si bwe buziba. Oli ku kaduuka otudde Kashenta Beauty World, sente zibuze, sente toziraba, sente ozinoonya. Ziyinza okuba ssaawa 7 zino nga tonnaba kuzirabako, naate nga gye zinawerera ssaawa 10-11 nga tojja kuzifuna. Oba oli awo leero luyinza okugaana nga tofunye, naye ate enkya ziyinza okujja. Ebigambo byange mbiddiŋŋana nnyo nga njagala bibazeemu essuubi. Singa ffenna twali tumanyi nti sente zijja ku makya, singa ffenna tukeera ku makya. Singa twali tumanyi ffenna nti sente zijja mu ttuntu, singa ffenna ku mukaaga nga twambala. Singa zaali ziyina galanti nti ku 9-10 awo olina okuzifuna. Ayya, singa tuli mu kibuga muno nga tulinga nseenene. Singa twali tumanyi nti zijja ssaawa emu ey'akawungeezi, singa ffenna tukeera kwebaka ssaawa emu ffenna ne twambala. Naye olw'okuba tetumanyi, olw'okuba tetuyina garanti, olw'okuba tuteebereza buteebereza, munange y'ensonga lwaki tulina zinoonya okuva ku makya mu ttuntu n'olweggulo n'ekiro. Oyinza okuskipinga mawo n'ogamba mutuntu kanneebake kumba ate mutuntu wezibadde zigenda okujjira. Nolwekyo y'ensonga lwaki tulina okuzinoonya, tulina oziremerako. Ate ssente gwenze Mulongo Babirye Sara nkuwoninga. Nk'oyo okunzanyisa kwiso nkwekule. Maama ekimala. Abantu obalumya n'omala n'obaleka. Olaba niwe bamusajja nga ajja kusaba omukwano sooka n'omulumyamu. Olumala n'okita n'ogamba bino byansi byakuleka. Kale naawe sente yonna gy'oli otulumize ekimala. Kati vaayo ogambe yenze eyali abalumya kati ntuuse naffe tusanyukeko. Nene weekweka ku makya, ne weekweka olweggulo, weekoze eby'abaana bato. Olowooza tukwagala nnyo, olowooza tukweguya. Nze nyinza n'okugamba nti sikwagala, nendaba ky'okola. Naye ng'ekituufu nkwagala, nsemberera, sina buzibu naawe, siggwe corona, tuteekawo social distance, sente tukwetaaga. Ate nenkubiriza n'emikwano gyange Katonda basitudde bawadde ku ssente oyo gwe tukabira, tugabanyizeeko bannaffe abalala. Bannange okubeera ne ssente si magezi go, si kutegeera kwo, si kusaala nnyo, si kusaba nnyo, si kusiiba nnyo, si kugaba nnyo, wabula Mukama Katonda bw'atyo bw'aba akuwadde. Kyovula mbagamba nnyo nti tokinaggukira mu bantu olw'okuba oli bulungi. Akayimba kagamba weebazanga bwebaza bw'obanga ofunye muntu yo, ebyokuduula tebiyamba bikendeeza n'emikisa, abo boosinga bonna teryakeera n'aleera ngalo, bakeera kazana naye Katonda tannabaanukula. Olina omwana
batademu besi anange kyamanya agabira sente mu kamera n'olwekyo mukwano gwange yonna gy'oli tolowooza nti nno kutegeera kwo nti oba gw'okola nnyo gw'oba okola nnyo ffenna tukola ne Katonda n'asalawo bw'atyo. Oli ku Star FM 7.5 kyenda mu mukaaga katonyeze mwenda emyanya y'eggwanga program kooti y'amaka omulongo babirye Sara gemanya gange Bakaisa David Lutalo n'akayimba yamba n'akayimba konkabaweereza mikwano gyange ate era nga mbasaba nti olwaleero lwe tugenda ewa mama maato okumutwalira ebintu bye tukuŋŋaanyiza. Nkwegayiridde nnyo mukwano bw'oba olinayo kyonna ekitalekeka osobola okudduka n'otusanga nakyo wano nga ku ttaawo ku Northern Bypass bettaawo lye lidda waawo kawaala awo oba osobola okudduka n'okiteeka ku Shanta Beauty World ewa Kaliga n'oba ng'okireeta ne kisobola okutuyambako olwaleero kati tumaliriza. Naye nga nyongera okwebaza abantu mwenna abatodde kye mutodde kyonna kye muyina ne mutuyambako okulaba nti maama maato tumuwa ku ssanyu. Neebaza ne sekwebaza Robert ku Spear House weebale nnyo obuyambi okuva ku ttiimu Mulongo Babirye Sara Group Leaders. Mwebale nnyo mwampa emitwalo 5 ku lunaku olw'Emmande era nga ze zaasooka mutu. Tweyanza nnyo aba Lion Heart Nabweru mwebale tuyambako tuyambagane Wakaliga ttiimu Mulongo Die Hards Nalongo Kasasa Enakabugo No Pain Without Gain Ewamala Taba All is Possible ttiimu Mulongo kooti y'amaka Nakasero Market balikyewuunya Modern Market Kalerwe Mukama Mulungi Lukwanga Group WhatsApp Group mwebale nnyo Mulongo WhatsApp Group Good Samaritan Busunju mwebale nnyo ekitali kyogere mukono Namubiru mwebale nnyo Vision Group Mulongo Group ekyetume mwebale kooti y'amaka Kikoza Mukono Group tweyanziza nnyo tuli wamu n'abagumiikiriza bakyala bavumu Sitya Nugu Mulongo Group bali ku ddembe namulaba tweyanziza nnyo tweyanzeege zinunula omunaku gayaza bulamu tweyanziza nnyo abatunzi b'amakanzu emmende yogera by'omanyi naziwanga nkokonjeru biri mu maaso Lusanja Group ttiimu Bigasa Mulongo Group The Heroes Online eno ya Mulongo Group nayo God is Able ekasanje Team One Love ekisigula Tanaziraba Jogo Group Musayi gwa Mulongo Babirye Sara ekyabakadde mwebale tukolere wamu Mulongo Group ew'obulenzi tuyambaganenga Kalambi Group akwate empola Namuŋŋoona Group kwewaayo bulenga Mulongo Group Muyiya Group Kiwatule abateeguya Group ey'Ekireka Kireka Farmers Group mwebale nnyo mwebalire ddala kyosiga kyokungula Kigugo Nkokonjeru ndowooza tweyanziza nnyo No Pain No Gain eno ye Nabusugwe ne tweyanza nnyo Ntoni Ntulumuko Gaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Program kooti y'amaka Omulongo Babirye Sara gemanya gange twongera okwebaza mikwano gyaffe aba The Die Hards nga bulijjo mwebale okuyambanga mu mbeera yonna ttiimu Mulongo Die Hards Wanji Rose tweyanziza na kandi Harriet Uganda tweyanziza Jackie Enakawuka Nannyondo Betty Senga Muto Enatete MBB Mukinaawa Naluga Farida Nakagwa Rachel Robert Lubwama Anita Ekasubi Kabanda Roda Ntuwa Steven ne Nalongo Zayi bwentyo ne neeyongererako wange Musawo Namutebi Astawo tweyanziza nnyo tweyanzeege banywanyi bange mwenna yonna gye muli. Essimu zigenda kubeerako ngenda mu field naye essimu zigenda kubeerako naye nsaba bwonkubira essimu tuukira ku nsonga ate bannange bannayuganda abawuliriza tukyalina omulimu munene okugamba bannaffe nti no programu etandika ku ssaawa 7 paka ssaawa 9. Bannange nabadde Wakaliga wonna mu weekend Monday Lwakubiri Lwakusatu ng'abantu bonna tebamanyi buli ajja okugula tamanyi nti ndi ku radio nkola nga takimanyiddeeko ddala. Nembagamba bannange nkola okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 tyaffe kasita twateekayo nga baliyo abasoma ne tubivaako. Nsaba buli muntu awulira kubira wakiri abantu 5 buli muntu gw'okubidde naye ajja kusanyuka naye agamba abalala 5 kebera
sira mu phone book yo bino bintu tugenda okkulaakulana tulina ebintu bye tulina okukola nga tweyambanga ffe abawuliriza b'ekkooti y'amaka abaana abali ebulaaya abali ku live stream mwenna buli omu kubira munno kubira abantu bataano nga bw'obagamba nti abange Mulongo ali ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 Mulongo ali ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 covid bwe tuli musiibula mu Uganda olwo tuliddayo mu budde bwaffe n'olwekyo singa buli omu ogenda ogamba munno bw'otyo kiba kituyambako okulaba nti buli omu aba ategeera munne ate buli omu n'atasubwa bwe ntyo ngenda kubalabi bange ku YouTube mugamba mutya mikwano obulamu buli butya kansubire nti nno muli bulungi mwebale kulaba mwebale kusubscribinga mwebale kutambula nange bwe ntyo mbategeeza nti olwaleero lwengenda ewa mama moto okutwala obuyambi era nga nsaba yenna ayina kyoterese ayina kyewasuubira okumpa okimpe olunaku olwaleero mama moto ndowooza ye sijja mwogerera nnyo tubadde tumwogera ebbanga lyonna naye nga muga Katonda simanyi kale ewa mama moto nsabira ddala okuva ku kambe ekikopo essowaani essefuliya omufaliso blanketi akatimba k'ensiri mama mato ne bali batundu balinga pya bambi nsaba olimpe kuba mama mato yote wali kiriyo ate nga waliyo n'abalwadde Mumbejja family munange webale kunjagala wampereza message nga nungi era abantu bagipostinga Mumbejja family webale nnyo Edith Tako mwebale kuwuliriza Nabanjala Sauda mwebale kubeerako Rosalinda mwebale kulabanga programu zo ku YouTube nyina mukwano gwange bamuyita alina yitwe Ronald nga ali Kasangati nkwagala nnyo mukwano Ronald ya Kasangati Hanifa Namatovu mwebale kubeerako Hanifa Ishak bivera bya Mulongo mwebale kubeerako Mumbejja family webale nate Maria Nsimbi ogambo otya Maria Nsimbi wa mama Sara nkwagala nnyo mukwano Maria Nakitende Maria Munakitende oliotya Shifa wonna woli Shakira Benson wonna woli Mukisa Ani wonna woli Martha Suzi wonna woli Basalirwa Brandon wonna woli mwebale kuwuliriza Zamu Namatovu Bule Mengo Muluka Juliet Nakanja Kobeti Lady Maseke Mase muli mutya mikwano mwe namba buzaako Sarah Nasubuga Tamiad Oceans wonna woli Nanyondo Kathe Harriet Ruth Harriet Musana Hazihalu Ndawula Sumaya Ukanda Christina Natsi Safina Nabowa Madina Natsi Jackie Chaini Halima Hats wonna woli tuyanza nnyo Nalubega Jenny tuyanza nnyo Catherine Nanyonga Adora Oganda Halima Hatsi Christine Nalwadda Robert Luwuge Jackie Chain Viola Powers Nanyondo Kathe Desire Appeal Edrin Nenamiro Goleti mwebale kuwuliriza Kooti y'Amaka Star Fm ya Radio gy'owuliriza nyongero kubuzaako mukwano nyongero kwebaza emirimu gyonna nyongero kwebaza buli muntu alina kyotodde ku lwa mama maato asobola tuweereza katika mobile money weereza ku 0776 10 11 15 katuweereze kati era kagenda kuba katutuukako bwentyo neebaza Nazuwa Winnie webale nnyo Batenga Rose tweyanziza Immaculate Babirye tweyanziza Nambalirwa Joanita tweyanziza nnyo Brenda Fase Kalangala webale tuliye watuweereza waliwo omuntu wantereddeko nti mama maato n'oteekako omutwalo gumu gutuuse ku simu yange Angela Nanziri tweyanziza Brenda tweyanziza Nantume Shakira sente tuzeyanziza Mama Maka tweyanza Mama Biru tweyanza Rehema Soka tweyanza nnyo Kitata Sadati Rose Rule Namaganda tweyanza nnyo Nabagala Noel tweyanza nnyo Charis Lwera tweyanza nnyo mukwano tweyanziza ddala Cox wonna woli mukwano gwange webale kuyambanga abantu bali mutima gwa Father Kasole Samali Eruwero Anita Enakagere Brenda Namutebi tweyanza nnyo Mama Biru tweyanziza nnyo Kayeya tweyanziza nnyo Meme Maureen Sylvia Nanteza mwebale nnyo waliwo abataddeko nti za mama maato sente ezo twazifunye Nakamya tweyanziza Nafuka Florence Sarah Nalumasi Nasuna Joyce Wire Tuliakiro Naigaga Alice Beatrice Nakiryowa Doreen Caroline Nabosa Nenamubiru Suzani tweyanziza nnyo tweyanzege era mu kaseera kano wenzigira n'obubaka buno nga nsaba owuliriza bulungi
ntuusa ne mwana mulenzi Kisitu ng'ono ali wali ku Hanifa Towers nga mwana mulenzi Kisitu ono akugamba yonna gy'oli nti nno ayina dikoda eno bagiyita free to air dikoda. Kisitu akugamba nti dikoda eno ogenda gigula emitwalo 10 gyokka, ajja gikuteerayo ku bwereere, tesasula ssente eza buli mwezi, eraga channel esoba 40, ekozesa solo oba amasannyalaze, esoma flash, erecordinga program ne bw'otoba waka, eriko garanti ya mwaka mulamba. Jjukira nnyo nti alina essimu ze yatuleetedde baziyita kabi gy'okoma oggule wa Kisitu TV esukka emitwalo 35 wakuweera essimu. TV esookerwako ya mitwalo 22 inchi 17, TV eddako ya mitwalo 19 inchi 27, alina sonyiwako inchi 22 ya mitwalo 35, inchi 24 ya mitwalo 39.15, 26 ya mitwalo 45, 32 ya mitwalo 55. Teweerabira Kisitu wali nnyo wali ku kizimbe era nga wali nnyo kutuyamba nga ab'ekkooti y'amaka. Akasimu ajja kakubanga kabwereere mukanda wange otwale ewaka ate naawe owulirize. Wandiika essimu ya Kisitu eri 0701 53 499 0701 53 499. Nyongera okutegeeza nti Shanita Beauty World wakaliga katale k'aba veterani ye saluuni eyina ebizigo bya skin ebirungi. Tulina ebizigo bya skin ebirungi ku bbeeyi yaffe entono ate nga bikola. Tutandika n'ebizigo eby'omutwalo, eby'ebiri, eby'etaano, eby'omunaana, eby'ekkumi, 15 n'okweyongerayo. Tulina sabbuuni wa skin tutandikira wagumu kitundu ne tuddako ow'ebiri, 2 kitundu n'esatu sabbuuni ye waakoma. Oyinza okusanga kasabbuuni akeesatu nga katono kyokka ate nga wagumu kitundu munene. Baba mutunda bakugamba ono w'ebiri, ono w'ebiri kitundu, ono w'esatu. Tulina oil wa skin ono tumwekakasa mu kuzza olususu obuto obujja ne luboobera ne luba lulungi. Sabbuuni wa skin gyali oil waffe wa mitwalo 3, tulina oil wa mugaba tukola olususu ne lulabika bulungi nga terukakanyadde nga luzze buto ate nga ne bwe tulina makeup luba lulabika bulungi. Tusiba enviiri saluuni bazitadde, tusiba styles zonna, tulina obuviiri bwonna, tustayiringa abagole Jessica wali tunaazaamu tukola bu styles obwo bw'amangu ogenda mu kibuga obwo buddakiika 25 obwo n'olabika bulungi. Extensions zonna weeziri n'olwekyo mujje mutuwagire. Essimu yo wakaliga eri 0772 68 61 0772 68 61 bagita Shanita Beauty World eri wakaliga katale k'aba veterani n'ebitundibwa ebirala mu musomo yonna gyebiri. Kuba yessimu weebuuze buli kimu ojja kubanga okifuna. Star FM Radio gy'owuliriza program k'ooti y'amaka Mulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Mwenna buli ali ku radio nsaba otegeeze munno tugenda wa mama maato kaseera kano n'olwekyalina ekisigaddeyo kiweereze ku 07 52 10 11 13 oba 0776 10 11 15. Ekikalu kidduso kiteeke kati wakaliga katale k'aba veterani era tugenda kuba tukifuna. Mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsiima. Njagala mutegeere nti temunneeganyanga kkooti y'amaka tegenda koma oba wakatenda kino ekizibu ekiriwo ate ekirala ne kijja ng'ate kijidde mu full swing n'okusinga ekirala nga bwe kibadde. N'olwekyo gwe bw'onaatiitirira ebizibu abo nja kuba siina kyakukolera mukwano gwange, tolina kutya. Nyongera okwebaza kkooti y'amaka Bulaaya Group etatya fitina. Mwebala obuyambi, mwebalire ddala. Katumba Isma, Bukirwa Mary, Mulongo Kato, Mama Swabula, Nabatesa Goleti, Nakigozi Dora, Kalule Mudashiru, Namiro Lydia. Tweyanziza nnyo Namukose Hajala, Shanita Mire, Lunkuse Florence, Kibule Sophie, Nabakabya Yudaya, Nabowa Safina, Nantongo Diana, Katushabe Suzani, Kalegeya Viviani, Najuma Hawa, Nakawungu Magi, Nasubuga Sara, Nasubuga Zakia, Nalubega Christine, Chiza Christine, Mulongo Babirye Robina, Margaret Kabagambe, Irene Babitegeka, Nabirye
Safina Namwanje Amina Nasuna Shaloni tweyanziza nnyo tweyanzeege Nakidde Justine Nandudu Mugisha ne Hadija Birabwa Omukama Katonda abaddizeewo. Olwaleero tugenda kubanga tuddamu ebibuuzo mpola mpola ebisigalidde ate nga nsaba tuleme kwongera kuweereza message ndala. Oleko Star FM 7.5 kyenda mu mukaaga katonyeze mwenda emyanya y'eggwanga program kooti YAMAKA Mulongo Babirye Sarah gemanya gange ono agambye maama Mulongo nnyina obuzibu bw'ekintu ekijja ne kinjogerera enkoto naye kimazeko emirembe kati mpuliranga n'atandise okulwala n'okugonda. Ekintu ekyogerera enkoto ekintu ekyo kisaana kusomesaako mpola. Ekintu ekyo oyinza okutambula n'owulira ng'omuntu akulya emabega ogenda okukyuka nga taliiyo. Ekintu ekyo oyinza okuwulira ng'omuntu akuyita ng'ayina kyakugamba. Nsonyiweko. Ekintu ekyo naye bwe kiba kiwuumira ku mutwe ennyo ate abamu bagamba kisobola okubeera empewo. Ogenda kunkubirako nyongere nkubuuzeeko ndabe kye nnyinza okutandikirako. Ndowooza kyemba nkola sijja kupapa kukiddamu. Kooti YAMAKA abali Bulaaya abali okumpi mwebale kuwuliriza. Ono agambye nti maama Mulongo omwana wange namuweewa taata we n'agenda mu luwummula naye Mulongo omwana yakomawo nga yeegaaya, omwana yakomawo ng'alinga zonto, omwana yakomawo ng'agugumuka ekiro. Kyokka taata we bwe nabimugamba n'angamba oba oyagala tomukomyangawo. Omwana ne mmubuuza baakukola ki? N'angamba nti abadde asula ne taata we ne maama we mu buliri. Ate nga bayina abaana abaabwe. Awo Mulongo we neebuuliza omwana wange baamukola ki? Sijja gendera ku bigambo bya mwana wabula nja gendera ku bulwadde omwana wo bw'akomyewo nabwo okuva ewa kitaawe bw'abadde talina. Nja gendera ku bulwadde omwana wo bw'akomyewo nabwo okuva ewa kitaawe bw'abadde talina. Tugenda kujjanjaba obulwadde buno naye nkooye mmwe abasajja abazaala mu baana b'abannammwe abaana ebbali ne mumala ne mubasaba abaana abo bajje babalabeko abaana bammwe bennyini abo ne mubeeyambululiramu ne mubateekamu ebintu. Ezo ebbaluwa nyinanga 10 n'omusobyo. Ate nkooye nammwe abakazi abali mu maka gye twafumba ne tuweereza abaana baffe okujja okulaba ku bakitaabwe ne mulyoka mukola abaana baffe byonna ebyogerekeka mu bantu n'ebitoogerekeka. Nsuubira ensonga 2 kwe kugenda okuba ekituufu. Kenzuula nga gwe omusajja gw'olina bye wakola omwana wo wennyini oba ofune oba weeyambulula oba abalala okubeera obulungi, amazima ga Katonda ogenda kungwako. Nkooyo okusangula abazadde amaziga agatagenda kukoma. Tetuweerezenga baana mu bakitaabwe, tetuweerezenga baana gye babazaala. Ate kenkizuula nti gwe omukazi ali ewaka omukazi yaleeta omwana wajja alabe ku taata we n'omukola by'owulira by'oyagala, ojja kutegeera nti naawe oli muzadde. Ojja kutegeera oba omwana wamuwalumbe lulungi kale n'ababoka babeereko nalwo. Ebintu ebimu nkooye naddala abantu abazannyira ku bulamu bw'abaana abato abatalina mutawaana. Ye kati nze omukazi eyafumba ewa bbaawo n'envaayo oba okyanjagaza ki? Oba onjagaza ki? Omwana ono engeri bbirire simanyi ekikulu oba obudde bunamala. Simanyi kasita olabanga anyway nkubira
nkubira ate olw'okuba nti omwana ono yajja mu nnyumba ne mumwaniriza muyinza okuba nga mwayaniriza n'olumbe ojja genda ofuna obubaani wajja timajini onyokereze mu nnyumba nga n'abaana mwebali gula obubaani bwa mirundi 2 ak'omu nnyumba n'akawabweru awo kakozesa nnyo mu toyireti gye mulagamu ne wansi w'ekitanda kale oyinza okusooka n'okayisaamu n'okafulumya then akalala koba osembyayo nga mugenda okwebaka abaana bonna ogambe ya Allah osabe Mukama Katonda wo ekiri mu nnyumba ekibya kifulumye ayingize ebirungi era omugambe Mukama omukisa guyingira ne bwemba nzigaddewo ate n'ebibi bisobola okuyingira ne bwemba nzigaddewo omugambe ya Allah nze nzigalawo bugazi ng'omuntu naye gwasobola okuggalira era gwosobola okugulira ebirungi mugambe Munyazi Mungu gulira ebyo byolaba byennyina okufuna gulira ebyo byengenda okwaniriza n'essanyu atoggalira ebyo ebigenda okunkaabya amaziga oyongereko n'ebigambo ebirala ku bubaani obwo naye kibadde kisaana okuteekamu obubaani obwo ng'omaze okunaaba ennaku nga 4 emabega amagezi ago gemba wadde nalina ekizibu ekifaanagana bwe kityo nawe osobola okugakozesa ne gaba nga gakuyambako okuwona oba okutaasa ebirwadde ebyo. Nalubega Jeni webale kuwuliriza mukwano, Catherine Nanyonga webale kuwuliriza, Dora Uganda webale kubeerako, Halima Hatsi, Christine Nalwadda, Robert Ruwuge, Jackie Chaini, Viola Powers wonna woli webale kubeerako, Nanyondo Kate, Desire Apple Edrini webale kubeerako, Namiro Goleti nawe nkubuuzaako nenkwebaza emirimu gyonna gyokola. Njagala okubuuza ku Sarah Nasubuga wonna woli, Tamiads Oceans, Nanyondo Kate, Ruth Harriet Musana, Hazihalu Ndawula, Sumaya Ukanda, Safina Nabowa, Jackie Chain, mwenna mwebale kubeerako, kasubire nti nno muli bulungi. Mwebale bantu bange mwebale kusubscribinga, njagala tuwere emitwalo 5 mu bwangu obw'ekitalo. Zamu Namatovu mwebale kubeerako, Bule Emulago, onabamwanyinaze wa Mamba, Muluka Juliet, Nakanja Kobeti, Lady Maseke Mase mwebale kubeerako. Nensaba mikwano gyange mwenna ayina kye yansuubiza kimpeereze leero ngenda wa Mama Mato, Mukisa Ani mwebale, Martha Suzi, Basalirwa Brandoni mwebale kubeerako mikwano gyange. Maria Nsimbi ogamba otya Maria Nsimbi wa Mami Sarah, Maria Munakitende, Shifa Love ogamba otya mukwano, Shifa ogamba otya, Shakira Benson wonna woli webale kwekumirako, Rosalinda webale kubeerako, Alinayitwe Ronald webale kubeerako, ono ye Ronald ekasangati, Hanifa Namatovu webale kubeerako, Mumbejja family munange mwebale kubeerako, Ronald ekasangati nawe nenkubuuzaako, Edith Tako wonna woli webale kubeerako. Star FM ya radio gyowuliriza, program kooti YAMAKA, Mulongo Babirye Sarah gemanya gange. Onagambye atya? Onagambye Mulongo omukyala eno yali yakuteesa. Peter Kambugu ekawempe webale kuwuliriza mukwano, kasubire nti nno oli bulungi. Onagambye yes kuna abajali awakaliga katale kaba veterani ne bizigo gyali naye nsubira okuba nti week eno lwe tugenda okuba nga tubimalawo. Muntu natanagenda kufuna okunaaba wakaliga ababuukinga ne bizigo byonna gyebiri jangu wakaliga obifune mukwano ate obikozese bulungi. Enkozesa bw'oba ogyerabidde nkubira nja kubanga nkuddamu mu mikwano gyange, nja kubanga mbaddamu. Onagambye Mulongo tusaba kutufulumizaako ku muzimu gwa taata, bagamba tetwagufulumya, mama yali tamanyi kyakukola kati bwamuloota amalanga ennaku 3 nga tafunye ssente. Kati simanyi oba olumbe lwa kitammwe lwayabizibwa. Olumbe lwa kitammwe bwe luba terwayabirizibwa mujja kikola nga mwabya olumbe nga mufulumya olumbe ku makya ku ssaawa eze-10. Wabula bwe mba mwayabya olumbe era nga temwafulumya lumbe, kati awo ojja okunkubirira essimu ndyoke nkubuulire. Onagambye maama ensula mbuuza kiva ku ky'okuzimba omubiri gwonna nga mpulira nfa. Nina emyaka 21. Okuzimba omubiri kuva ku bintu bingi. Soko onoonye ssente tugendeko Mulago tukole medical check-up okutandikira ddala ku nsigo tulyoke tulabe lwaki ozimba omubiri oba
bo bajja kukebera n'omusayi bagukebere balabe kawuka akali mu musayi gwo akatawaanya omubiri gwo. Bw'onaaba omaliriza ekyo, nze Mulongo Babirye Sarah nja kwongerezaawo. Kamala okuva mawulire enkomewo oli mu program Kooti YAMAKA. Omulongo Babirye Sarah ge mannya gange. Twanguye obuyambi bwa mama maato, twanguye ekikalu kyonna, twanguye n'ekiriwo kyonna, kubanga munange asaana okuyambibwako. Katonda alibaweera bakola obulungi, katunywere tufube, laba Yerusaalemu ekibuga ekikulu, eggulu y'empeera yeke waffe. Lusugantuze ebizibu tebiggwayo. Olunaku lwensoma message mpulira nga olina message gy'oyisaamu n'owulira nga n'amaanyi agakomawo ku mpewo gakubuze. Naye Mukama yasinga okumanya. Nkwaniriza mu ssaawa ey'okubiri ya program Kooti YAMAKA. Obeeranga mwenkanya ng'olamula omugwira n'omunaku tomugoba. Bw'oyamba omunaku oyambye yalikuweera. Katonda alibaweera bakola obulungi, katunywere tufube, laba Yerusaalemu ekibuga ekikulu, eggulu y'empeera eke waffe. Mama Kathe Busega tweyanziza na Nyonga Suzi na Kamanya Jalia Chigundu Marion Nom webale nnyo na Juma Catherine na Lumansi Sarah Natasha Mishes, Viola Powers Ogambotya, Nambazira Sharifa, Jackie, Nato Prikeria, Obadombuzeko mukwano, na Nyonga Suzi, mwebale kubeerako, mwebale kwekumira ku Kooti YAMAKA. Senyonjo Sandra, webale kubeerako, Aisha Jamiru Nachejwe, Babirye Tendo, Muluka Juliet, Naluwoza Sise, Francis Semakula, Ogambotya mukwano, Winnie Banks wonna woli, Chigundu Marion Nom Ogambotya mukwano. Star FM ya radio gy'owuliriza, tuzeyo ne SMS. Toddiranga muntu kumala kuwuliriza kizibu kyo ate naawe n'olyoka ogamba nti nange nedda. Ekizibu kyo bw'oba okiyina nkubira. Ono agambye maama ze nakafiirwa abaana babiri munda naye nnemereddwa okutereera. Nakafiirwa abaana babiri munda naye nnemereddwa okutereera. Abaana abo bafa babbanga ki? Abaana abo bafa babbanga ki? Mu lubuto mubaziika, mubagirayo mu ddwaliro, bafa bakooye, obazaala ne bafa, bafiira munda. Nsaba onkubiro nnambululireko ndyoke ndabe ekyokuddamu. Shanik Rema webale kuwuliriza Kooti YAMAKA. Ono agambye Mulongo mukwano nina ekintu ekijja ne kinziba omumwa nga sisobola yadde okwenyeenya, nkoona ne kugwa nsuza naye nga tawulira. Kunaaba namutumye muganda wange naye olowooza teyambulako. Number 1, omuntu wabulwa eddagala kirina kye kitegeeza. Omuntu ateeka eddagala mu nnyumba oba ne libula oba nakeera nga taliraba oba naddamu naliraba nga terikyalina makulu, kino kye kitegeeza. Then n'ekyo ekintu ky'ogamba kijjanjabwa. Ekyo ekintu ojja kukubirajjeza yajja okukijjanjaba. Ono agambye Mulongo bali kutuweereza mukwano, mbuuza nti olinayo ku ddagala ly'okugatta abaana. Nze Mama Daphne Kawempe. Mama Daphne kugatta abaana automatically ojja kgenda ku Nachokeya. Abaana wabakuza, abaana bayombagana, abaana balwanagana, abazadde n'akaseera kano mukawulirize bulungi. Tekigasa abaana ne bw'obazaala 10 nga tebakwatagana, neyazaala omu abakusinga bannange n'omugumba atuuka n'akusinga. Tewali kirumanga abaana kwerumaaluma nga abaana bandeemu. Abaana ne bayombagana ne bw'oba gwe wabakuza. Okugatta abaana togattanga be wazaalira ddala bokka, n'abali ewaka b'okuzizza. Eddagala gye liri ewaka ku Nachokeya eri
erigatta abaana bana tebakwatagana abaana bayomba eddagala ly'olutwe nalubasomesa sigenda kuluddamu olutwe lukulesaawo ebizibu n'otunuulira ebizibu ebyo nga byebizibu byo kumbe si byebizibu byo ng'olutwe lwe lwekwese n'owalana neiba oyo akola kino kumbe olina lutwe lwo ne gye wava bw'otyo bwe wali nze nagamba nnyo abawuliriza bange musooke mbeereko ku buliri ng'otuli tunaba batwala musooke mwekebere nava ekyali wajjala nali ntya nengenda ekireka nkyuseeko ki kati ndi nateete ng'ebizibu ntambudde nabyo ojja kwekanga nga bano bewoogenda weekwasa buli gy'olaga nga si be bakyamu ng'obukyamu buli ku ggwe kennyini ekisooka genda ofune kunaaba oyerule ofune olugero lwo firimu y'obulamu bwo genda ku nakyokeya ofune eddagala ly'olutwe nakyokeya n'eddagala ly'olutwe ery'okugatta abaana batakwata bulungi mu kibiina bayina olumanyo bayina entalogwa bayina eddagala ery'obujjanjabi ng'abakyala bayina ebizimba mu lubuto abayina enseke ezibaluma ebizibu bya family planning ate mulongoze no supu mulongoze no appetite mulongo mwami mpulya nga simwetaagira ddala bajja kubanga bakujjanjaba ebizibu by'abakyala ebyaffe ebyekyama bajja kujjanjaba abaami abateesobola abaami abatuyana ebigere abaami abawunya ebigere abawunya obumwa abalina pressure abalina sukaali ate bulijjo nze bwe nti si bwembeera ate biki genda ku nakyokeya bajja kubanga bakujjanjaba simya nakyokeya eri 0752 39 38 39 basangibwa Kampala. Ate mwabe Masaka ojja genda ku nakyokeya eye Masaka bajja kujjanjaba. Nakyokeya ye Masaka eyina ebizigo, eyina kunaaba, eyina kasana, eyina kunaaba, eyina bizigo, eyina kasana, eyina sabuni wa skin n'ebirala byonna. Essimu ya nakyokeya Masaka eri 0752 51 37 77 0752 51 37 77. Nenzizaako message ki ono agambye Mulongo mukwano omanyi nti wafuuka kitundu ku birooto byange olumu nkuloota ng'okyadde era ng'ogenda kusula. Ekyo tekiba kirooto kibi naye nnyina okubanga bwenzija gy'oli onyina okubaako ne kyenkugamba. Bwe mba sina kyenkugamba simanyi ddiini gy'osoma. Bw'oba ogendera ku buwangwa oba kalisha ng'okimanyi nti mu Buganda wabaayo abalongo nsaba onfunire olweza n'ebbombo. Bw'oba ogendera ku buwangwa. Bw'oba togendera ku buwangwa nsaba okwata oba amaziga g'omukisa oba rukiya oba pasita w'omugambe nti lwaki ndootanya omulongo. Kati pasita mmanyi ddooza ne mu Bayibuli aba ayina engeri gy'ajja kigambamu. N'ekirala omuntu andootanga omalangayo n'ombuulira oba oloota nsanyuse oba ondoota ndi munyiivu nakyo kinnyambako okulaba bwe tukujjanjaba. Mulongo weebale kuweereza bwe mba nzigyamu engoye n'akoomunda byaka omuliro weebale kuweereza. Bwe mba nzigyamu engoye n'akoomunda byaka omuliro ate ndoota nnyo maama wo kirooto ndowooza kirooto. Mate ngambye nga byaka omuliro buli lw'obijjamu buli ebirooto ebimu munkubire. Mumbejje na muŋŋoona weebale kuwuliriza mukwano mwebale kubeera nga ebirooto ebimu naawe nkubira olumu kiba kikyo. Ono agambye Mulongo weebale kutuweereza. Mulongo nze nina muka muganda wange yagwa ekigwo ku Tuesday. Ku Wednesday n'atandika okuvaamu omusaayi mu kamwa ne mu matu ali Bukomero. Nga tonnamujja ku kitanda omu ku mmwe aveeyo ku kitanda ajje butereevu ewakaliga kuba njagala kulaba muntu oba asangewo maama Nanse amunnyonnyola ebigambo bino ng'omuntu tetujja kukugambira ku ssimu. Bajja kufunira eddagala oliteeke mu katambaala ogenda olisiimuule ku mulwadde oyo. Ekigwo ekyo bwe kibanga kigwo si kirungi. Ekirwadde ky'ekigwo kijja kumwamukako wadde tekijja muvaamu oba kijja kukolawo ekyenjawulo oba kibabuulire. Naye ebigwo ebisinga ku lukalu oli lubuto n'ogwa otuuka ku dduuka lyo n'ogwa ova mu mmotoka yo n'ogwa ebigwo ebisinga tebiba bigwo byokka ekyo abantu mukimanyi
manyinze nabagaana okweyisaako ate njagala nnyo ky'otamanyi okisoma okiyige tutaase bannaffe kuba naffe okumanya Katonda abaakuwadde buwi kyovula nze ngamba nnyo abantu nange munjigirize byesimanyi muganda wange ekigwo kibi ddala ekigwo kibi era ekigwo kyekintu kyesinza na kumala gapapira kubanga ekigwo n'olumbe ne bwe luba lusse gwe kikubye muga Katonda omulala ayambalagana nalwo nga n'olunaku terunnaziba olumu n'afudde abatannaba kuziikibwa ng'olumbe olumusse lwakuttedde omulala ate nabagamba mmwe abalwaza endwaza etali ya bulijjo tolowooza nga mbu bw'ofiirwa mbu olumbe luba lugenze luba luwongedde kuba lukambwe luba luwongedde kuba luzibu luba luliddeko nga luwulidde obuwoomi era lubeera lugenda kwanguyirwa okutwala Ole ku Star Fm jana 7:5 nyenye yeggwanga pamise Sylvester Kyagulanyi n'akayimba tondeka ngumidde ku ggwe Mukama Katonda gona mponya wayamba ani Daniel Empologoma nange ngomya kayimba konkabereza mama mato nankugamba munayi wagumbulizika abanako kaba munywanyiwe nange nga bwengendo okujja kenjo kuba nsobodde era nja kuba sina kyakola mukwano Omukama Katonda kyana nsobozesa okukola kyenjo okusobola okukola Muchala na mkwaya Aneti mwebale kulaba koti YAMAKA Nsubuga Shadia mwebale kusubscribinga mwebale kubeera ku YouTube na Nyonga Suzi mwebale kubeera ko Delvi Kilvi mwebale kubeera ko mikwano Delvi Kilvi mwebale kulaba koti YAMAKA na mwenna abali ku YouTube Adida mwebale kubeera ko njagala okubuuza ku Franka Witonze mwebale kusubscribinga tubeereko bangi ate tulabe nnyo ate nga bwe tuwagira n'okuyambako bannaffe n'akatono ke tuba tulina program koti YAMAKA leero ndi mu bibuuzo era nga nja kugendera ddala mu maaso n'obbimalayo Francis Semakula Aube Mayanga Francis Semakula webale kulaba Oliver Naka mwebale kulaba Natasha Mishes obadde obuze mukwano oli otya obulamu buli butya Flora weeyitaji ogamba otya wabulirawa TDA wabulirawa Jalia Nakabuye owengeye wabulirawa Amina Jordan wabulirawa Kubusinje Mariamu wabulirawa Mujira nno mwebuzaabuza Wamanamiro Lidio gambo otya Dolicious bali batya Mama Swabula muli mutya mwena mbagala nnyo Safina Kalidi webale kubeera nko ku YouTube Elien Sabithi webale kubeerako ate mwena mbagala nnyo kanneyongere mu maaso n'ebibuuzo byaffe mpola kyonna ky'olina so nga gwalina ekizibu ekyekyama nkubira toliwulira kizibu kyo mu bantu balala teweekuniza na kizibu tugezaako olumu ne tulemererwa wamama maata waliwo obulwadde waliwo ekitambo naye nga bulwazi bwamukwata kuva mu buto era nali nakijjanjabanga kyawona naye bwe yalaba ku mulambo gwa bba ennyumba neddamu neetabuka tasera tafuluma wabweru tubyogera tusobola okufuna obuyambi naye temukozesanga ebigambo byenjogedde okuvuma bannannyini buzibu Omukama Katonda aba alaba Nyonga Benita Butterfly webale kubeerako Maria Munyanzi Sarah Nansubuga Irene mwebale kubeerako mikwano nenzirayo mu mesaji zange nga bulijjo Onagambye maama Mulongo nze muwala wange tali mu Uganda naye aloota ebirooto ebibi yaloosa abasajja nga bamugoba bamutwala mu ssabo naye nga waliwo omukazi naye mugambe muwalabo eddiini gy'asoma asule n'ekitabo kyasinza emitwetwe ekyo kimu then bw'abakkiririza mu bannaffe bye batugamba baatusookawo mugamba nfunira ekibiriiti nga takikoleezezzaako nga tekinnayakako akinteere mu ppiro tajja kuddamu kubiroota ono agambye atya Onabadde agamba nti abadde tamanyi nti nkola anti nze bano ababeera bamanyi nange mbagamba
gamba buli mwagambe munne nammwe mulimba kati tebinyuma Ebaluwa z'abantu okuzisoma nga batono abaziwulira buli muntu oli ku radio kikole bukozi okubiri abantu 5 bagamba waayo kimanyi nti Mulongo yadda ku 7 paka 9 ojja kulaba nga buli omu akitegedde ka unity ako olumu nga mulina n'ekika kagenda kubaluma nnyo onagambye ati mama asaba ku ssimu yejjeza mmanyi kimu nti esembyayo 25 naye sigiyinaawo omuntu yenna agiyina agimpeerezeeko manyi kimu nti esembyayo 25 naye simanyi kirala bwe naaba ngifunye nga waliwo agiweereza nja kuba ngikusomera oyo tumwesiga mu bintu bingi tumwesigamu ezo embuto mbusima abansibiddeko olubuto basibye poloti yange obutagitunda simanya basibye biki ebyo bwe bityo usiba n'okusumulula bajja kuba bagimpa kyenyimanyiko nti esembyayo 25 naye ogenda kubanga bwengifuna ngenda kubanga njikuwa tweyongereyo maaso ne SMS onagambye Mulongo njawulo ki eri wakati w'okutereza olujja n'okuganga kuba nze mbadde njagala kuganga baana bange nsaba kuntangazaamu enjawulo eri wakati w'okutereza n'okuganga kanjogere bino mbyogera ng'okutegeera kwange nga Mulongo bw'abawo omulala alina ekisingako asobola asobola okwongerezaako okutereza tugeze njawulo ki wakati okutereza olujja katwogerera ku lujja lwennyini lusobola okubeerawo ng'olujja lwo olwo mwe muli abaana abatafumbirwa mwe muli abaana abayomba mwe muli abaana abeekuba olumu mulimu n'obulwadde olumu mulimu n'okufa agaggawala yafa okutereza kitegeeza okujjawo ebintu ebyo ebibi ebiri mu lujja ne lutereera okuganga kitegeeza okusiba olujja lw'obutafuna buzibu naye toyina ngeri gy'ogenda kuganga lujja ng'olwedde lufu tosobola kubanga tonnanaaba ne weesiiga bizigo era teri muntu akugangira waka ng'olwedde waliwo ebirwadde ebiseera bisinga ffenna tumala kutereeza ffenna tumala kunaaba ne tutukula ne tulyoka tuganga toyinza ganga mubiri gwe butabeeramu bulwadde guleme kubaamu bulwadde guleme kufuna bulwadde ng'olwedde obulwadde mwe buli tumala gujjanjaba ne guwona then olyoka ogusiba n'ogulookinga guleme kuddamu kuyingiza kibi kyonna kyekiri kye nabagambye ku bubaani bwe muba mwegayirira Allah mu mugambe yalina obuyinza yalina ebisumuluzo byonna naye aggulirenga birungi ebibi yalina obuyinza bubisibira wabweru kuba ffe ng'abantu byetulabako n'amaaso bitono Katonda yasinga okulaba n'ebitalabika bwe ntyo nsaba nnyo omuntu anatereza olujja omuntu anaganga abaana omuntu anaganga bizinesi yo nga tonnakola kuganga sooka otereze bweba bizinesi waliwo abaleetawo ebikyamu sooka obiyerewo olongoose oyozeewo then olyoka osibewo obutabaawo kirala kiyingira naye bw'oganganga ng'ate w'oganza osibiddewo ebirwadde ebirala obanga ayozezza n'oyanika mu ttaka omwana wa Katonda asaanidde okuyitaba nti nzuuno ntuma nzuuno Star FM Radio gy'owuliriza Baluwa Sentumani Golden Gate Choir lero tukomezaawo mu dakiika ezisembayo onabadagamba njawulo ki eri wakati w'okutereza olujja n'okuganga kuba nze mbadde njagala kuganga baana bange naye nsaba kuntangazaamu ndowooza ekyo nkimaliriza sobola okuba nga nkizeemu nga bwe nsobodde onaye Mulongo gyebaleko nze nava ew'omusajja naye omwana wange aŋŋamba nti taata we ne ssenga we bamutuga era alaajana ekintu kino tokisiba ku musajja bbaawo omwana ayinza okuba nga abiraba naye ng'omusajja ye ng'omulya mmere bambi nga talina kyakimanyiiko ebika bitera nnyo okulondoola abaana naddala ab'obulenzi olumu n'ab'obuwala naye tolowoozanga nti olumu bbaawe yakikola so olumu n'omusajja yennyini ayinza okukikola abo abawooza saagala abaana bange kulira wabweru naye nga bambi abamu olumu si abakikola
tuwooyawooya empewezo omwana oyo n'asobola okubeera ewalala yonna era bangi muwulira nti sikyala na mwana wa musajja omwana w'ogendye naye ewammwe osula otunula nze abaana b'omusajja mbalekawo nze sikyala na baana ba musajja ndowooza ensonga tugiwulira bulungi bye bivaako ebyo era ensonga lwaki abamu tebakola ki ensonga lwaki abamu tebakyala na baana b'abasajja nga kuba nsese kuba nyina kitwakamala okujjanjaba mu kiseera ekyo kyennyini kyekinseseza. Agambye nti maama omulungi yayagaliza omwana we ebirungi ne bw'aba tamuwadde. Ono yali yakuteesa Roni Enabbingo eno meseji yali yakuteesa bambi weebale kuteesa ndowooza mulaba lwaki meseji zammwe sizisiimuula ennuma okugisiimuula nga simaze kubuuzaako gwe abaagiweereza neka airtime ko Roni Enabbingo weebale kubeerako Daisy bonna wooli weebale kubeerako kansubire nti nno naawe oli bulungi. Ebibuuzo ono agambye atya abantu bo mu Kitengeesa mwenna mbaagala nnyo. Mama Neima mu Kitengeesa weebale kuwuliriza. Mama Neima mu Kitengeesa gamba abantu bo mu Kitengeesa nti no tutandika saa 7 paka 9 Monday paka Lwakutaano. Mama Rowan wonna wooli weebale kuwuliriza waweerezaako message ng'eteesa saagisoma olw'obudde mwebale kuwuliriza. Ono agambye Mulongo naloose gwe kennyini ng'otudde oli mu byeru naye ng'oli musanyufu era nabadde sinnaba kutuuka wooli n'engolokoka era nga nnyongera okunaaba naaba ennaku ziba nnya. Ekyo oba wakifunye ku kusooka oyinza okubalibwa mu bafunirawo nga baakamala okuloota manya okunaaba. Nabye Mulongo ndota nga nzizayo ku ssomero kudda mabega abaloota nga muzeeyo oli musajja mukulu oloota oyambadde akapala akampi oloota osindika eggaali oloota muli mu kwepena oli mukyala mukulu oloota oli mu busomero gye wasomera dda biki ebyo bibi mukwano si birooto birungi naye teweeraliikirira. Anti Mande Bunnamwaya weebale kuwuliriza mukwano kansubire nti nno oli bulungi. Kyonna kyenjogeddeko ne kyesitannaba kwogerako oba ojja kunkubira essimu nja kuba njogera naawe. Nansi NB Mulago weebale kuwuliriza mukwano nkwetaaga munno nyina akasimu kenjagala okunnyambako. Nansi NB Mulago nkweetaagamu nja kukubira kasimu kasite essimu yo njiyina wano nja kukubirako ndyoke ndabe kyengenda okugamba. Ono agambye Mulongo kiva ku ki obutakulaakulana naye nga sinze nzekka mu kika mulimu ne bannanga abalala bwe batyo. Ekibuuzo nga kiri complicated kiva ku ki? Olumu ekisooka oyinza okuba nga toyina mukisa. Ekyokubiri oyinza okuba nga nawe toyagala kukola. Ekyokusatu oyinza okuba nga oli muloge. Ekyokuna oyinza okugamba bingi kaba kasana n'onkubiramu essimu ne tulyoka tulaba. Mama Summe 40 weebale kuwuliriza kooti y'amaka. Ono agambye Mulongo ewaka waliyo omutawaana ffe abalinamu ku ssente tuli bana bali baganda baffe tebatwagalira ddala era baagamba mbu bajja na kututemaatema mbu kuba ffe twabba lubaale. Awo antu kasita atandika ebyo nammwe mugende mu mubbi bwe mwategeera nti ono yamubba kati ate mmwe ne mukolawo ki lwaki temwagenda nammwe ne mumubba. Nyongera okutegeeza nti Shanita Beauty World wakaliga katale k'abaveterani y'essaluuni erina ebizigo bya skin ebirungi. Tulina ebizigo bya skin ebirungi ku bbeeyi yaffe entono ate nga bikola. Tutandika n'ebizigo eby'omutwalo, eby'ebiri, eby'etaano, eby'omunaana, eby'ekkumi, 15 n'okweyongerayo. Tulina sabbuuni wa skin tutandikira wagumu kitundu ne tuddako ow'ebiri, 2 kitundu n'esatu sabbuuni ye waakoma. Oyinza okusanga kasabbuuni akeesatu nga katono kyokka ate nga wagumu kitundu munene. Baba mutunda bakugamba ono w'ebiri, ono w'ebiri kitundu, ono w'esatu.
Tuyina oil wa skin ono tumwekakasa mu kuzza olususu obuto obujja ne luboobera ne luba lulungi. Sabuni wa skin gyali oil waffe wa mitwalo 3. Tuyina oil wa mugaba tukola olususu ne lulabika bulungi nga terukakanyadde nga luzze buto ate nga ne tuyina makeup luba lulabika bulungi. Tusiba enviiri saluni bazitadde, tusiba styles zonna, tuyina obuviiri bwonna, tustylinga abagole Jessica wali tunazaamu tukola bu styles obwo bwamangu ogenda mu kibuga obwo buddakiika 25 obwo n'olabika bulungi. Extensions zonna weeziri n'olwekyo mujje mutuwagire. Essimu yo wakaliga eri 0772 68 61 0772 68 61 bagita Shanta Beauty World eri wakaliga katale k'aba veterani n'ebitundu ebirala musomo yonna gyebiri. Kubayo essimu weebuuze buli kimu ojja kubanga okifuna. Ono agambye Mulongo engoye zange zimbulako nnyo n'olwasembayo okubula kyali kitambala kya ku mutwe ndi mweraliikirivu nnyo. Sarayi gwoweereza message eno ekintu ky'okubulwabulwako engoye si kirungi. Olumu weegendereza oboddemu ompeereza message endala zibulira mu kitundu kyekimu oba ne bw'oba ogenza okukyala era zibula. Bwe ziba zibulira mu kitundu kyekimu kiba kyangu kya kujjanjaba kuba ekitundu ekyo kye kibako obuzibu. Wabula bwe ziba nga zibulira mu bitundu eby'enjawulo ne bw'oba ogenza okukyala ako katawaanyaamuko okujjanjaba kuba babeera bajjanjaba gwe kennyini gw'oba oliko ekikyamu naye nga byonna biwona era byonna biyitawo era byonna obona. Sarandagire gyokolera webale kuwuliriza webale kunjagala era nkwagala nnyo. Bwentyo neziramu okwebaza buli muntu yenna alina katodde ku lwa mama maato Omukama Katonda akuddizeewo wojje. Bwentyo nsaba buli muntu yenna onkwasizengako nga waliwo ekyetaagisa. Ono agambye Mulongo maama gyebaleko nafiirwa omwana ku lunaku lw'omubatiza. Mulongo gyebaleko maama nafiirwa omwana ku lunaku lw'omubatiza yali ku lunaku lw'omubatiza yali Easter Monday lwe yafa. Ku lwokusatu n'endoota muganda wange nga musanyufu nnyo nga bwe ndaba ng'aseka. Mulongo gyebaleko nafiirwa omwana ku lunaku lw'omubatiza yali Easter Monday lwe yafa. Ku lwokusatu n'endoota muganda wange nga musanyufu nnyo nga bwe yandaba n'aseka n'ansiibula era n'abula. Ofiirwanga n'oguma n'okaba amagezi go kuba buli muntu yenna afiirwa. Ofiirwanga n'okaba bano ne bakusaasira kuba buli muntu yenna afiirwa. Naye tusanga obuzibu okuguma ng'abantu baffe tebafudde nakyo deethi, ng'abantu baffe tebafudde enteekateeka za Mukama, ng'abantu baffe tetuli bamativu na nfa yaabwe. Muntu yenna talina mativu na nfa ya muntu we tufuna okuyambibwa. Muntu yennyini oyo bw'aba abadde ayogera n'akomawo n'ayogera. Bw'aba abadde mutonga mwana tuyinza okufunira obubaka mu ngeri endala. Lwaki ekintu kino nakireka omusajja oyo akikole? Tikubanga munnange tuyinza okubeera awo ate oyo asse natta n'omulala. Ensonga lwaki ekyo nakireka? Abazadde bategeerenga baani ababakaabya amaziga babeerindenga omulundi ogwokubiri oba babeetaasengako. Simanyi banakkiriza mu mutima mubi awo nga simumpabula naye nze nsuubira omuzadde afiiriddwa omwana we yandiyagadde okumatira ku ki ekisa omwana we ate n'okukyebeera owokubiri n'atagenda. Ekyo kyoba nkubira bukubizi nze kennyini tolaba muntu mulala yenna n'onnyinyonnyola n'enkunnyonnyola ku ssimu ne tulyoka tulaba. Nkiriza mbasiibulira wano bitala abazadde abafiiriddwako abaana bammwe, bitala emikwano n'eŋŋanda abaziise abantu baffe, bitala abaana abaziise bazadde bammwe. Omukama Katonda yasinga okumanya. Essimu zange kweziri 2 esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15. Bw'oba onkubira essimu tuukira ku nsonga nga toyina bayiro n'olupapula tugenze wa maama maato tusobole okutwala ebyo bye tukuŋŋaanyiza. Nziramu beebaza olwa byonna ebikuŋŋaanyiziddwa. Omukama Katonda abampeera omukisa. Mubeera bulungi, mweraba.